Weewaawo tukwebaza gwe wenna twekumiddeyo ku Lubalusewa TV buli wondaba omanyira nti batukomyewo sobola okubanga ate tutambuza ensonga bwe zirina okutambula tuli ku YouTube channel Lubalusewa TV, TikTok saako ne ku Facebook. Gendayo subscribing liking ate commenting tujja kuba mu video eziddako nga tukuddamu ku nsonga nga bwe etambudde naawe nga bw'oba ogirabye. Ndi ne mu staff olunaku olwaleero okusobola okuba nga tukutuusaako ensonga nga bwe zaatambudde mu ggwanga lyattu Uganda. Olunaku olw'eggulo President Yoweri Kaguta Museveni twabulwa yabadde nga alayira ekisanja kye ekyomusanvu. Bingi ebyabaddewo era bingi betugenda okukoonako tusobole okubanga ate ensonga tuzitambuza bulungi nnyo. Abateekamu ku nsimbi wano wennyini we tuli ye Easy World the Paradise wano eno wennyini nnyini Matugga Katalemwa osobola okubanga ate ova Kampala bwoti olabira Starbucks yonna weeri ey'e Matugga omanyirawo nti oli ku Easy World the Paradise. Osobola okujjawo ne famire yo ne munyumira obulamu ebyokunywa ebiri ebyokulya eby'omulembe bawaitress bawaita bonna we balinga ba mulembe nnyo nnyini ddala abanywamu ku byere nazo weeziri musobola okubanga ate mujja wano eno musobola okubanga ate ekintu mukitambuza bulungi nnyo. Kambayo mu staff ababuuzeeko aye tusobola okubanga ate tweyongerayo. Mulina n'abawala tulina n'abawala kuyiziwa so tulina bannakyala we bali babeerawo wano era kati ngamu abano bamusobola okujjako wano gwe kwezi kati kubuuza tubalamusiza ebirero nga ndi down nnyo twebale kutwa abanna abatu abakulu baluseewa etukomyewo kazi jjo kwabadde kulayira President Museveni yalayidde abanupu bulijjo baga atajja kulayira kati mulundi gwakubiri Mustafa tewali yaga ntajja layira tutwa jawulo okwerayiza n'okulayira President Museveni yalayidde okulayira ko yalayidde naye yeerayiza gwe byotayawula ndowooza okulayira gwe kubeera nga wawangula okwerayiza kubeera nga tiwawangula n'okola ki n'amaanyi. Akulira ebyokulonda yavuddeyo najja n'ayogera buli omu kye yafuna. Mbadde simulabangako mbadde ndudde omulaba oyo omusajja yakomyewo anti protocol bwezitambula ajja n'alangirira ebyavaayo wali eri ate obuvunaanyizibwa n'abukwasa omulamuzi Ssaabalamuzi. Nalabye bannaddiini bannange naye gwe ssente nzibu nalabye bannaddiini nga bali awo abayitirivu muzaati gundi ani ya mubajje ne bano simayo kalidinali mubajje yazze bambi yatuwadde essala nnungi nnyo eggwanga lino litambule bulungi watandi tuwadde taye tekyalina makulu oyo naawe omusajja musiraamu munno oyo sikyasalira nawe alinze sikulimba labaje musava osaala osalirawo goli imaamu waabo kubanga nze banga nti omusiraamu omutuufu waba katali mu kkanzu ati saba n'enkofiira oba ne sigida byombi sikulabako n'ekimu otambulira ku kirevu sugide eri bweri omuntu asobola okusaala emyaka 10 nga tagiina oli n'asaalira olunaku 2 ng'agiina naye esiima busiimi ejja buzzi teba y'amaanyi sigida naye omukisa era ne muganda wange eyo katabya naye tagiina ate we tasaalirako ddala olaba nawe otegedde tasaala kituufu oyinza okuba ng'osaalamu tasaala nze ku muzikiti mbeerayo kati nsobola okuwa obujulizi obeera ku muzikiti muzikiti ki gw'olina omuzikiti bana abatulaba njagala mutubuulire mutukubeyo kale ekifaananyi nga Mustafa alina omuzikiti gwalimu omuzikiti nze kati nze ebyomuzikiti nze mbitegeera mugambye okatabira tabeerayo ebyo nze mbikola ki ebyo nze mbitegeera kakyaka kalekaana mbadde nkunyonyola kirabika bali mu kulinovetinga akantu ndaba bakatereeza ezera sente yakwatiramu ddala tomulengera n'omutwe ogugezze ani director Ezera ageze sente yakwatiramu ddala bwekiri yale sente enyuma naye ate akaaba akola ki wamiranga nnyo amaziga alina mangi mukola olina okuba munne nnyo atinako okumukolera olina kuba ki onaba munne nnyo nnyo anti oba n'omukolera omusobola okutambula mayiro nga 2 bwakuzzaako wano bwakuzzaako wali bwakaaba alina mune ku maziga muzibu nnyo kale wemukolera omukolera obuwo naye
oba akukole tolina kyakukola kati ensonga ate yakyuseemu Israel kasita yazze buli kimu tunamulaba naye nga baaba okkiriza zibu Eddie Kenzo bamusitudde naye bano abantu bano nga bebakola si bituufu bawa minisita ne mumusitula waatudde nanti minisita ezo kadi ez'ebyobufuzi bakuwa tebayita si za mbaga tebayita mwami na mukyala bayita omuntu omu buli omu bamuyita lulwe Kenzo bamuyise lulwe ne minisita naye bamuyita lulwe kati minisita atuula erimu bya protocol nti minisita atuula erimu basoma nono naye ayaba ina bannawomerwe mbona teeki ejakola si kulimba kyannumye ye musiru kikulomerere ndowooza adde ayagala kulala mukazi ate nga lwalowooza twazze ku mbaga nti bawandiise mwami na mukyala ebyo bayita buli omu aba ne invitation yiyo si omuyimbi omunene bw'ati atuleetedde buli awaadi bayite babimanya nti abo badde nga tuli kwolesa kitone bayite babimanyi biri bya bufuzi kati eri abanene ate baba balala kati ate awo toyinza toleetawo bano bagundi bakenzo ate batula eri bbali kati yo omukwano ndowooza gwe gwamuwadde nalowooza kadi yazze ku mbaga nti bayise mwami na mukyala naye ate omanyi ko mu Luganda bakuyita kasita otwala abantu webatakuyisa bakuyita kwetyebeka neyeetyebeka Luganda oluki nera atiso ofuna mu kafanso ino omuleka noga katuma abaite baliko kafanso bya anti awe adatu nga baliwo ati nyiniwo kati ajamulere anti kategere kali ye kali kafanso ona jamulere kati njalo otegere nono obutaswa bono bumenya awo otaniko bulabira awo otaniko bulabira Kenzo bamuyise oba we yadde asomyeko nga intebe teyabadde eyo anti kadi ze babbiri ezo wabaddewo eza green neza red kati yagenze watali watu zafulumye kadi za mirundi ebiri nekyatulabisiza bubi mabani fenga yatidde kuswala n'atwaye batamuyisa kati gwe omulumirirwako yabadde alina okujja ne buli kimu kyadde kitegeke senga abadde yasoma era yanditudde wali naye bana abatudde babasoma abayivu kati ndowooza yalowoozeza nti engeri gyeyaliraana omuyivu naye ndowooza okusoma ne bamusiiga okusoma ti omukazi yamusiiga okusoma ate siwe bikola esenga abadde nowaffe mukyalo nemba okuzadde zimuyitako tuba mu kifo ky'abasajja tosobola kukuba Kenzo bamukuba ate newaffe ojja neweetyebeka abantu nga bategekeddewo aje bategekeddewo ezera lwaki tebayimbya awo kati singa bamugee Kenzo jangu otuyimbiremu music twadde tumwetaaga mugenda tusumbwa kuliko adde kulayira si kujaganya otegedde okulayira kwanjawulo n'okujaganya toba bwe bayimba ekkololo bye byalimu ba Toyota kati baali mu kujaganya awo bulimbwa yajja bakoleki balimbe Tamale Junior yakuba gudigudde yageye takyagala kuswala gwa kusatu ati kati ye experience y'okuswala agimanyi aswadde ekimala Tamale Junior bamuswaziza ekimala era kati oyo bayita batya mu busema kati yagiwako adisi z'okuswazibwa gwena okubuza experience y'okuswazibwa ebeera etya omuntu aswala atya owulira otya ovaako ki Kenzo inanyumiddwa nnyo ebyo binyumira Mustafa ensi yaswadde nalabye Gravity ng'ali ne Bebe Cool nga bulijjo tuwuliriza ki bannaki anti kati babadde balina okwegattamu awo era akyamubanja nno tebinaggwa kati gumanya nti awo ekibi kyabagasse kibi anti empala tetuuka mu kufiirwa era omuntu weeyisaako kati wanate wadde okufiirwa niwadde kunyumirwa era awo si kunyumirwa babadde balina akasente akabagattagatta awo akatali kali kamubanja kati era banza okubeera akabajeti nga kafulumiddewo wa Bebe Cool era akaleero ng'era alina okujja amubuuzeeko nga omanyi akati naye zi sente agamba akyazibanja bera yabagambye nammwe aba comment section nammwe mugenda kugabanako abamubanjiriza agambye abaana babanjiriza mulungi Gravity kwanza buli video ndabako Gravity bamuwe sente ze agenda gibalyako nalabye mukwano gwo Kasuku bannaye yayitiddwa ssebo nga kikubye essuuti nga kikubye ne bannange olaba essuuti ezo Kasuku ate ye zaamubuula zitya
anti naye yakula kisaazi alinga gwe alinamu bino ebiki bino bikasuku bino kati ne bazze bonna yabadde ne muwala wo bambi yanyumye nani muwala wo boto bayamuwakankudde wa banne emikolo gisomba abantu oba to yamuwakankudde wa oyo muwala wo bote ono boto mugenzi boto omulamu baliko oli musiru oyo muwala gwe aje oyo muwala wo boto omulamu okitegedde naye kati noyigaddi wani mubuuza ningamba nange omusajja alidde ki muwala oyo mulaba yagwabadde naye muwala wo boto omulamu yaliko president yaliko kansala kati gwe okusoma kukuyamba ki okay omuwala muwanvu omanyi asuka yabadde nga ali muambulera gwe oli omuwala muwanvu banna okay tuli ku Lubalusewa TV tuli mu kulayira kwa President Museveni as usual ne President Museveni alina amaanyi nomulyawo ngaddukamu n'engabo nga ate 2 mugumu nawo tajja bakuyita kutiisatiisa anti waliwo omuntu atakulwa nga alinga alimu yamira akaweta katawe kayoyo omukulu gwogenda kaddiwa nga ye waali jeno muwozi yanyumye mungu yambadde nanyuma wamulabye bannanga ajenze okowa ebintu byompani ati wadde oyagala ayambalira Yesu ate ezo munaga tubamuyo tompanira wadde oyagala jega yesibyera Yesu yayumye anti wamwe gwe kakati kino kyaya kyakumeka kyamusanvu as usual yayogedde ku bintu byonna byakoledde Uganda obulimi abutumbudde buli waggulu nnyo yabiteekesa mu nkola yalima kati ajja olaba ebintu bino ebyokulayira era nga bulijjo ebyo byemikola egibaawo lwakuba nti gwe wakajja mu kibuga n'ebyo badde nga emikola egikola ki gwe olina emyaka ng'emeka 36 36 ng'okula bulungi anti ate omuntu akula agamba oli wa 8 ate awo mankuze bulungi oli omusajja ate oli gwafaana era olu nedda sebo tamati omalayo wanaaboleru bapresident twalabyeko bameka iyo president Kagame nga tajja kumukulira kwa President Museveni abireke naye akoowa kuno okulayira kuno okwomusanvu abantu bakoera olina okweta abo bagundi bano Sudan ono gwe bakwatira atambulira mu kibinja alinga abazze okubaka omusajja gwe twamulaye nga bamukwatirira ali ono wa Sudan South Sudan simanyi Salva Kiir atambulira mu kibinja abanga azze okubaka tosobola kutambula kutuba tuvaali bakubye engumi omukuumi we n'abeesefu si batendeke gino muwozi atendese akubye engumi awo mu lubuto n'odda walinga amulabyawo ng'ayigira bw'ati ate ono yabadde abakoze ekya bambi omusajja oyo bambi akooye takkiriza tewali atakooye President we Kenya teyalabiseeko yasindisa ate foma bwe bitandi kati abantu bakoowa waliwo emikola abantu yabatakyagala kulabikiramu nga babikoowa ngate bakoowa ki ate kuyisa enze ng'endula yate okoowa ki anti kisawa nti kisanja kya 7 abantu bakoowa batambudde nnyo abantu bakoowa ekisanja kya 7 batambudde nnyo batambudde kibana bajjira mu nnyonyi abantu bakoowa ekisanja kya 7 n'ebino ebyokulayira nga bulijjo Museveni ebyabilayidde akoze ekisimanyi ngera kola kino nkoze kino abantu bangaye tebalabye na drone Kampala mbu basuze bwe drone nga balaba ebya waggulu babakoledde bulungi bannakibuga obutala bonna nga bwaka bifaananyi bya Museveni byaka waggulu mbu baaleyo fireworks kifo kya drone ati nze sibeera Kampala pulira biwulire byonna naye abantu mbu tebalabye ku drone mbu balinze abantu basuze bweru nga balinga abalinde ate sente ze bali bagenda bagenda bakasukira ani yayogera ebyo bigambo kweno gavumenti awo no bagikonjedde omucho ito jika ukanyuka sente bagabo kagundi kagenda yitamu kagenda kabawa bambi ka sente fetu batunulidde manyi kati kuna emyaka ino isanja kyo musanvu naleweka video nga emmotoka edduka ey'emmere baleese emmere ne batagibawa abantu nga bagigoba ekisoboka okuba ati bya Uganda birabaje ekisobola okujja n'eyitawo buyisi neddayo
Tuwagundi oyo pastor Igo yagabanga piki naye nga atogisanga ekawala. Pastor Igo ng'agigabira e Masaka n'ogisanga ate ekawala. Ne yali mugabi tekisoboka. Sikulimba. Yali mugabi pastor Igo. Masaka n'ogisanga ekawala kati n'emmere yinza emotoka nzo kwala lenga emotoka nzo kwala lenga nkalu. Ngedduka ssebo. Nga temuli mmere. Gwe kyomala n'okimu kisoka asita budget emala okukola ki? Okuyita bweti. Awo tuvuddewo. Nga lugenda ku birala. Kati okulayira kwabaddemu abantu. Omanyi okulayira kati emikolo ng'egyo gibaamu abantu ba mirundi ng'esatu. Wabeerawo abayite n'abayite eddala. Be bali waabo. Kati abayite eddala balina budget. Facilitation yagenda okujja nga amafuta bagamusindikidde dda allowance. N'obeerawo bano abazze okuyitira ensinga. Abo tebaba na budget. Kadi ziba za mirundi ng'esatu ku ebiri. Waliwo abazze okugamba nti kajje tubeerewo ng'omukulu akola ki? Ng'alayira. Kati abo bo gojja buzina otunuulira emikolo nga bwe gikola ki? Kati wabeerawo ate bali abali mu kintu nga balina budget. Minisita agenda kujja essere n'emusindikibwa. Kati ne bano abeetyebeka bano. Awo yagira ku mukazi we. Oba omukazi engeri gy'alina akawere ndowoozo naye abadde alina obusuuka ng'alina mubeera kumpi. Oba yabadde alina nnywanto. Mpozi yakazaala. Ndowoozo naye abadde alina oba ennywanto. Ko ye kayeetyebeke. Agunywa nno n'aguteesa abasajja tebamanyiirwa. Amugambye waacha wewe. Genda ddeyo ku ssomero. Omanyi omusajja oyo n'alabye positi ye baagambye. Ate bamugeddeyo ku ssomero. Anti yawandiika gundi ku XM n'ayagala Katonda amuwa omusujja. God, I need fever. Oyo enyigo baagubye mu. Yagamba nti buuyo omwana abikunnyonnyoza bajja kugamba nnimba nnyinayo olutwe. Yasaba musujja kaabana tuyagala yellow fever. Spelling yali ayagala fever. Oba mwati gwe mukali muka byata ayagala. Kati mutandise omutyebekako ebigambo. Oba yali ategeeza ki? Oba yali ategeeza kiri? Musaafa ku kyalubanga lwa Mmindi nalabye ku Nakawundi yatuzanyiranga emizannyo. Abantu tebakula ate tebakaddiwa. Nyabana bamugambira yasusera ajjanga ali mu oligino. Abana bamugamba tuyambe. Ng'aliko analoga kati ennyindo nnene. Anti bagembe mu nnyindo emalawo kamera. Yamugamba Nakawundi tetwagala kuyisa mugalidda mu filter mama. Kati bambi ate tomunenya. Alito kwa yakoma okukola live ng'ali ku analogo. Nga filter tezinnajja bambi. Tomunenya bambi. Bambi obukulu manyi kati babeere ewaka TikTok oyo manyi ewagawaga. Kali ndowooza abeere bambi ewaka n'abato n'abanga omulembe gumirako naga naye kanzije. Ekijja kikola eki? Kijja ne baba yakuze. Najja yetebeka mu bantu atateddeko filter. Ne bagamba bana nti embalabo bazisuubula. Bati bizo bisoma mu comment omwo. Yagamba embalabo zikola? Abaana ne bagamba nti embalabo azisuubula wa. Byonna byabadde awo. Kati mbu bagamba nti ate face nti ebuutikidde nnyo kamera. Byonna nga gw'osoma. Oba kiri mu mutwe gwo. Genda ku video nze nkoma nsoma amayiza nze mbeera mu comment omwo. Abaana bagenda nti kamera face egimazeeyo. Ne mugamba ndowooza bambi ndowooza. N'omugamba? Ndowooza naabi nga yakoma okujja. Nga filter teziriiwo. Omanyi yakoma ku video ebifaananyi byoliki bino ebyayozanga byali nga ata firimu ebya negative bambi gyakomera eyo mu bibaawo ng'ekifaananyi bakikuba leero ne bakitwala ne bakyoza. Abikaza twamalayoko mulamu. Agibakaluba akutte wansi ne waggulu. Agamba ng'etteeka ekiwandiiko bamaze okukisaavinga Ssenga Acid. Era ssaawa yonna Ssenga Acid atuuka e Uganda. Naye Ssenga Acid yaga ekiwandiiko akirabe kiwanvu yakirisiivinze. Naye tannafuna budde bukisoma. Ajja kisoma. Naye ono bakaluba ye mulalu naawe. Era agenda siba nti ensi yonna. Anti aji waliwo ebintu omugagga yenna baze mbuusabuusa obugagga bw'abasajja abo baba bujjawa. Kati waliwo omuntu ebintu byotabayinza kuwa budde. Ati Ssenga Acid yamuyisa bubi yamuvuma abaana be. Omutima yamukola bubi nnyo. Yamumenya omutima bambi. Anti si yamuyita okujja mu mawulire. Si yamuyita. Abantu bangi babeera mu mawulire najja n'ayita mu buyisi bwati naye nga talina kyavuddemu. Niwe kasita obikkula ebbwa lyakamu. Anti abaana babuuzabuuza tutandike tusimbule bo tebaliiko nsonga. Agamba Ssenga Acid yakola bubi nnyo muvuma. Teyamunona wuwe. Awo ku internet kasita ojjawo
ebigende ebiddirira bikole ki oba olina bisuubira bagenda kuwaana buwaanyi abawaana babaawo naye kyasinza okukwala obi nga ate abavuma be basinga obungi kisoboka kati gwe twaba gwe oli mulungi naye tebakuvuma bakuvuma atemba mbakoze ki nengera naawe kyamazima oli wakutunako aseka naye waliwo omuntu akuvuma yenna tibakuvuma kati gwovuma kubanga era naye bandibadde batandikira kugwe okukola ki naye kati gwe baleka bakusiima agamba nti musajja waffe yoyo atyo awo tuveewo tonzijaawo mangu abantu bakuvuma full figure yalumbye musajjawo ozi gwoyogerera King Sir sente akalabika okafuna yage King Sir atasenya gwe omusembera muli olwa atasenya King Sir atasenya tanaaba anti oyo mukazi agamba King Sir alumbye buli muntu yayimbira bebekulu ennyimba kati wuuyo ne King Ismail ne Palaso kati gwe ye bannaye era ekyo kiwumbire wamu n'omwana oli bannaye nga mbadde njagala akanyo kali akaana naye kyekakola King Sir kalwa mama kifufi bye kayogera mati bimbuulire mu King Sir ayina firiji firiji omuntu aba nayo erimu ki firiji ebeeramu ki omwana kigoga ngamba pesti kati tuyina ani ogambye tuyina full figure ne pesti nga King Sir tebamuli bulungi mu King Sir agaana abeereyo n'akaaba nakukaaba nga pesti tewandiyogedde mazima gali wange ebyo nga tesinabiraba sanga yakaaba ku pesti kati kankubuleko kintu kimu wakuba nti pesti oyo omulaba mulimu n'abantu besaagala kukomentinga ku bambi naye ng'oluusi nga kyetaaga pesti yawe yali mukwano gwo era mukwano gwange ne kati bane nti ayingira King Sir naawe omukyayirawo oluusi sobola kikyawa omuntu ku byakoze nenkyawa byakoze ye ng'omuntu otamukyawa kati oyo omwana omanyi waliwo ketuyitamu ak'obuntu nti aje omuntu waba yali akuyambyeko olumu wabaawo byokola ki yoga kati nfunamu ki kati pesti omanyi engeri gye yagendamu ewa saha nzibuzibu pesti twabeeranga naye ewa saha eyo ng'era alina ebigambo byayogera ku bantu abalala ng'era kati babikola ki babyogera nze seewuunya lwakuba nti ekinnuma nti ajja kumaliriza ate bantu bamufudde nti ye mubi kubanga obeera ne Fiki Gaza n'ogamba nti mubi nobeera n'ali n'omaliriza nga muki mubi nobeera ne Saha n'amaliriza nti mubi mwe mwamumma oluyimba ate Palaso gwali naye yamuwa oluyimba teyalina contract ya luyimba just ebigendererwa byakyuka in the course of the journey ebigendererwa byakyuka wano okusooka yali ayagala kubeera na Saha kufuna mileage eyo kati oli bwe yamuyisa obulungi naabanga n'ekyoluyimba kisoboka otegeera teekayo obwongo nga kugamba leka kutunula nga asudde ekyuma kati laba oli kumuwala bannange edasewo ane byogera ebisa omukazi wakaaba amanyi bituufu omuwala ajja mwagala awo bonna bali ku Easy World alina omuliro omuliro mweguli omuliro kyeki ku mukazi gwano susu tomulabye oyo ate bane mujje ku Easy World the paradise buli kimu ekiri olaba Mustafa yasiimye guwe gumutunuulire ate ekirungi naawe sooka omulengere gwe ekirungi naawe omuliro ogwekakasa toli mmere iyo oli omuwala mala n'omwagala tomanyira zisira we nali nkwanye oli aliwa byagamboddeyo nedasewo wagaana tubuulire okufika ne kano kakulu kano nako tekalekeka wamala noddayo wagaana agaana sooka weetegereza omuwala omulabye manager ayinza omuleka omulabye omuliro bazimbi banazimba omulabye baba oweddemu noonya ssente nno anti abo bassente
tayinza kukwatibwa kisa ne bw'onookaaba oyo nkulayirira kati omulabo nkulaba omwagala olina okunoonya ssente oyo omulamuagalako akulaba nawe musse sikulimba musobola kugenda maaso mbadde pesti nti pesti ng'omwogerako n'obukakamu obuzibu nedda anti nza nnuma ekimunnumisa nti agenda tuka ekiseera abantu balabe nti ye mukyamu kubanga ensi yonna gwe olimu tasobola kuba mubi era ne wapalaso ow'omulaba waali era tukiwe buki budde kubanga wasaa tebalina kye baamukola kankubuulire lwaki yavaayo kakati pesti tuva ku kikyo y'erugogo obutakkanya bwe ne King's Empire butandikira wale mwamumma okuyimba kakati abali ku programu y'okuyimba baali babiri Dr. Kwefu ne Samekulu ekyamazima banga oyogera amazima Jakata yasobola okukujulira mukwano gwe bayawukanye naye ate bali Jakata bwayita wano oli ayita eri kati gwe tukyuka n'okyewuunya nti lwaki gwe buli omu ye mubi ku gwe era Jakata asobola testifying nti pesti ku erugogo baatuuka leeti ayatuuka mu budde nga ate olusaa yatuukira mu budde nga bagundi be bayimba bakokofinga babafana kati pesti nga ayagala kuyimbirawa anawo King Side ayina omuyitawo namugamba n'okambaweemu omwana ono King Side ayina byakola ebyo naye akambaweemu omwana ono abaweemu anti awo waali walala waliwo abali ku programu y'okuyimba eyo eya back stage ku music ku bayimbi abo baali bamanaginga Kwefu ne Samekulu ffe tunze nali mu VIP eri gwe waliwo kwanga otudde tali kusikutudde nga nze ni mukutuuza abagenyi eri mu VIP anti emirimu gyali gimaze okwaloketingibwa nga buli omu alina wakola ki wakola kati nze nga lyeri mu kutuuza abantu bange bagagga mu VIP era nga omanyi oluseke bwe mpisaamu ng'abantu bange nakati ngenda okugira kuti pesti ng'agamba nze saamanya kumanya nti pesti tayimbe nategeera nkeera mwali bize mwayoola kakati zaali ziyiseewa zaali ziyiseewa ze baayoola timwafuna ssente kantereeza olulimi mbadde nkunnyonnyola nze saategeera nakumanya nti pesti takoze ekyo ntegeera nkeera anga nti pesti tayimbye waliwo ati abayimbi bagiraawo ku speed ono ayimbamu oluyimba lumu ono ow'ebbiri kati saamanya nti pesti tayimbye ngenda okugira enkeera mulaba mu mawulire pesti awo butakkanya bukola ki butandikire okujja kati gwe mulimu gwe omuntu yenna obaamu n'ak'obuntu kituufu kubanga pesti talina ndagaano na saha gyeyamenya nti saha buli nkinga endagaano gye baali bakoze baali bategeragana kati bwolaba omuntu nti waliwo ebitagenze bulungi omuntu yenna alina amagezi waakiri osirika bagenda kutwala ng'omuwanguzi kituufu naye kaakati ssaawa ino pesti ensi kati etandise omujajinga kubanga ekyamazima bonna abantu yonna yandibakwanye nabo ate yakwana na Jakata naye muyimbi DJ naye musajja wambadde ku lusegere nga tebateŋŋana bati oba yamulyamu naye olukwe ensi yonna yonna anagiryamu anti kati agensi embeera bweti bwewasa omukazi asooka n'agenda n'owookubiri n'owookusatu tolowooza nti eseetuka nolowooza nti gwe mukyamu kisoboka ekyo ng'asoose mubi owookubiri owookusatu ati enseetuka nekujajinga kituufu kati ekisooka kyabula tasobola kulwana na saha ekyo kyo kifu tasobola okitegeera kati ye ali eri wa palaso anti okubeera wa palaso tewali akimuganye palaso nagenda balumbe awo egundi wamwawo bangambye King Side ansottula obufofuvu bwasulako enakawuko olumu asula ntebe anti palaso yagambye ajje tomumanyi ng'alumbi bwe yalumba ali enisikini temwabiraba amanyi gwe bayita saha kati kambeeko kyenkunyonyola kimu saha ayina security nalabye awaana ba bodyguard besibe Sanchez Chris J anti alina security ngeri ku payroll kati ate abayimbi abasinga bakwano babiri babakuuma kati enjawulo ekola ki anti mukwano gwe alina waakoma bwalaba nga eŋŋumi etabuse jjukira olubaalo naye nkya lwanoonyesa okitegedde kati ate kulisi ali ku mulimu kulisi agenda kuvunaanwa nnyo nga saha bamutuuseeko naye ate mukwano gwa paaso tajja kuvunaanwa nga palaso bakoze eki aganze mukwano gwe mbadde mubeererawo bubeerezi mukwano gwange kati enjawulo gye nkugamba
obulamu bw'entalo buzibu nnyo bweteeka bwetaaga budget olwo yankubira essimu bwe baali bagenze ku MC Scorpion eyo sho tewagigendako omuyena yankubira essimu kuva eyo bwe lunangamba agiye Mustafa waali tebamuyuzizza olwo kuba bano abasajja bakuba bazi ate kakubulire entalo ezo ziraba omanyiza bbeeyi kati saha alina kye bayita ssente palasa alina ssente naye saha alina kye bayita ki entalo ezo za ssente anti zibamu okufiirwa kwa amaanyi nnyo n'okuteekamu naye saha yayongeddeko ku ggaali baabakumi we bali naye teri muntu asobola kugezesa kaabaani wano mu Uganda nti muyimbi asobola kulumba wa saha tekisoboka ekyo anti abo ne batabaayo era ab'emmundu bajja kukikolako alina n'abakumi b'emmundu ab'emmundu bajja kukola ki anti wali tubalinze ku Mande tebaawera nti bajja ku Mande ku Kyopulife ate awo bwabadde ekimotoka zaabuze zibaleeta tebazi wabalabyeko temwatukwatidde video anti gwe walugamba juka video isiga mutukwatira nkwati ntuziraba ate ez'okusipima saani yazikwatira tewabiraba twali tubalinze awo kati engeri gye baawera nti bajja ddi ku Mande ate kimumanyite ekimu kimu naye ne munnanga ti Palaso tetumwinaako nnyo lutalo era neewuunya era kiyinzika okuba yaba inako olutalo Paraja tusogamba nti gwe AK47 Kingsa yakubeererawo naye n'abaana be tojjanga wadde balabako wadde baletera ku kitabo yawa baani nze saba ngona muntu Palaso gwa wadde simulabaako anti yalinga agamba nti saha alina mwandu wagondi wa AK47 nedda naawe ati kyabategeeza nti kubanga wagaa nti oli talabiridde baana kyagamba ye bo tebakola baganda be ye wati wazimbira ekizimbe watasobola kufunira mmere y'abaana ba muganda we naye mbono zabambi eke yabeererawo nnyo saa yamuweerera temutugamba nti yamuyigiriza okuyimba omanyi mutyebeka nnyo ebigambo nga yamuwandiikirayo akayimba eke oyogeddemu omusajja omukulu omusiru ate nga nawe tonenyezebwa amagezi si ga buwaze naye kyembwezaako okugamba nti okuyamba si kwa buwaze ate sirowooza nti Palaso ku level gye bali kuba kyasaba obuyambi tigundi tatuyambye kituufu awo nabanga abeeswaza bokka kati batuzayo ku kiri nti abaana ba Ekete balina kyakulya nga Palaso wooli simanyawo anti omuntu asobola okukola statement aje nga ye omusiru tasobola ginterpret ffe ne tumuyambako kubanga bw'aba Palaso atugamba nti saa tatwalidde baana Ekete kyakulya ye Palaso aliridda wa mbadde ndaba nga ate y'ensonga entono ennyo ku Palaso entono ennyo abika yagenza okiranga bamwesibyeko nnyo naye nga tava gyali saasi ate okusaba okugaba tewali agenda mumukaka n'abantu baawe era bayitirivu kati gonjalondagayo omuyimbi asinga saawa okugaba saagaba nnyo nja kutwalayo kakuwe ku ssente ate gwe ejjukiro ojja musesa kuba osesa muntu wakutunulako afeeseko ananjo kyayo kakuwe ku ssente gwakwokyayo wadde nga nandibaddeyo nga tampa nti nsamirira lubaale okay tuli ku Lwalusewa TV nze ajesabwe tulire mu staff olunaku olwaleero tulematema ensonga ezimu kuzitambudde mu ggwanga nti Uganda ye ote tukyamugjako adiisi fulufulya anti ye bagamba okulippira ani amusinga entalo okusinga saa agamba Kingsa alina entalo nnyingi anti ye ani amusinga entalo kati olwabadde lwetaagisa ye okulumba saa abadde amukoze eki yabadde amukoze ekyawo anti nejjukira senior advisor presidential advisor abalala ensi etambula bulungi ate atasoma awo yasoma amagezi gwalaba bikola si bwe te muyimbi ayimba ki walayi figa walayi lowooza oli batalo lujja ku mumu olwo
bamubuuza oluyimba lwo lwaleeta oba ayina lumu ayina nezize yazimbira Katapira fulfiga ayina ennyimba meka walaayi naye nga bitegeerekeka oyo chansi kati gundi fulfiga mirundi emeka gyasinkana sana alyoka amwogereko ebigambo omanyi omukazi oyo munnanga alina obuzibu bumu ku media awo amanyi alumba buli omu najje mwajja kulumbako atalumbika ate bamukuba namunna naye temumusobola nakkiriza fulfiga w'amaanyi media yonna bw'aba agikutte bwati Kasuku, Sharob, Frank, Igwe, ani omulala Junior, awamba koma obukomi buli gwomanyawo w'amaanyi abakwata kakota. Andi kakubuulire Zubeda yasirika bannaye okuva omwana mwali fulfiga yali awolereza Zubeda ku mwana tebaleete muvuma mwana oyo taliko nno saidi yazze n'amuvuma bwatyo yavumye omwana bwatyo anti ye kyakola yamuyisa akayirungu kyeki era oyo omukazi omulaba oyo omukazi mu nsi muno muvije emiyama yakayirungu oyo omukazi mu nsi muno lwakuba nti ebalinaku nnyingi omuntu ateetaaga kukuyamba kintu kyonna mu nsi kuba ayinza okukumanyiira anti alina gwayamba gwatalangira nemulya mmere mu woteeri manya nti one day ayina omuntu gwe yalyako emmere ng'agiwaana naye bwe yagamba yavuma emmere agamba emmere yamutuya yatategana biki byalidde naye ng'ate mu kuyingira woteeri wali nga yali yayingira akyakalaati n'alyoka oyo si muntu naawe Piero yu eya Geno Muhoozi yalekiriziganyizza okuwagira Mama Anita Amongo Speaker Deko ne Deputy Speaker Tayebwa Thomas yasazizaamu endagano n'agamba ku bye tulabye Speaker aleeta mmotoka nange mwenyini sigituulangamu enguzi nnyingi babadde batuufu nokimanyi kino Geno Muhoozi asobola omalawo enguzi mu Uganda muno ng'agitwalawo agimalawo kuba atayagala oba kuba akyayi kati kankubuulira Speaker emmotoka yabadde teyeetaagisa emmotoka ebyenyirira mwe muliwo kuwaana ye ate kati gwofiirwaki musajja wattu emmotoka tenyirira anti enyira naye kyeŋŋamba nti gwofiirwaki abaana saniseti abaweerera otegedde emmere olina woogirya okakasa olina sabuni mujjawa era naye omuyiiya ngaera omuntu tasobola kubula esaati zizo ogulangumu esobola okutambula emyaka gy'emeka enaku emeka enaku etaano kati ensi eba ekaaba ebizibu ate kati tobitegeera ebyo tomanyi ti n'ensi erina ebizibu kuba ti omusajja ekisinga omumalako amaanyi kuweerera ate abaana baabo tomanya nti n'okuwummula bawummudde otegeera kati gwe lwaki toyita babula bali babasaayo esi neekuwoomera anti byamikisa munnange mumukanyampiza anti waba kuweerera omwana tolina kunyiiza mugagga teri olina kuba muwombeefu saa yonna igwe era kati ate abano bakimanyi nti bali ku basale seka gwe nowebakomawo tebakubuuza ate obayamba ki oba njembaka bagambe Brotherhood Investment balonoka basangibwa wali eri Nansana Naluvule bagamba nti ayingira Ivan agamba gendayo bakola plumbing bazimbi balungi nnyo nnyini ddala era genda wali eri ku kizimbe kya NMS building awe Nansana basobola okubanga ate ensonga bazikutambuza bungi bakuba plan nosobola okubanga ekizimbe kiri ku plan gavumenti mwagirabye yali esittiika nyumba yo bateri ku plan nga zino ez'abamu staff bagenda giyiwa ku ttaka safani wanigezi nofuna plan kiki nyumba yo nawe nagira wagizimba kisaazi plan kiki eriyo ennyumba etalina plan eri nyumba ki oba planning egiyina nga teri approved kiki Nansana spite wakiso ne kiza nti anti approve bamanyi n'oku approve nga zibatatuuse ku site anti bo bakugu ba technical anti nze nali kugambye nze nali ngenzeeko ne bampa plan naye nga ne ku site tebakoze eki
atuse ngani nyumba bagendo tuwa tebamanyiwo obudde babajja kujja oluvannyuma olwo kyekyeekyo kye baba baliko kubanga kyobomanya teri nyumba talina plan kubanga ye abagizimbye watu abajagala bapulani mukiraba nedda bwe kiri teri nyumba talina ki kubanga era oli ayimira naga nti nyumba yange njagala ebeere bweti kyogaba talina plan kati gwagala ojja approvinga mwoyo ne kasente nno bali batekinika abaja approvinga gwolina obbawa anti kati awo gambira nti sente bazibawa nene ku site bakola ki ageze nalinda yoko ku muntu nagenda nasasula ennyumba nasasula plan nga yakuzimba ebisenge 4 nazimba 8 okitegera bino ebya Uganda gye bongera okunyigiriza etteeka n'enguzi gye yeeyongera bulokera ku makya n'ogande emmotoka etalina bisaanyizo tegenda kuyita ku luguudo oba oyongedde basirikale kola ki kubba bwogera ku makya n'ogande temutema bibira oba oyongedde bano batema ate kwongera bitema kati kankuweyo ekyokulabirako kino emmotoka y'emiti wegera netema omuti eba nebbaluwa basolooza ebbaluwa aba forest bweweebuze nti bwe basasula ebbaluwa eyo omuti guddeyo ne gumera eri gye bagutemye nkale bo baba bayina engeri bagibalamu leka kuntunyanga ayagala kunneebakako nkubuuza emmotoka waliwo bayita batya bakola ebiggwa ebya forest buli mmotoka eyitawo beetissa embaawo oba amanda ne bagiwa eki anti bo babala nomanya nti guno omwezi muteme tuyitewo emyaka gyaffe ng'emiti gikula anti ewaani nga ne baguteme tamanyiiwo ewaani kuba gwe ngamba nti nno wesasula ebbaluwa nti eri gye ntemye omuti gwe guddeyo ne gumera oba bano baddeyo ne bagusimba mu kibanja gye bagutemye ab'ebbaluwa kwega oweebuza sente gye bazitwala zikola ki kubanga omuti oli agutemye mu kibanja ono w'ebbaluwa tamanyi na muti gye gutemeddwa oba yawooza ffe aba forest kakati olwo sente zino eri ne gumera forest obugazi buba bwenkana ki twala otemanga ntemi mu nnimiro yange anti yo forest egamba buli muti gwabwe bagamba nti emiti nga si kali ttunsi balina okugusolooza kati nebandanga ensi eno abasajja basolooza sente abo aba forest naye gwe weebuze gikola ki emiti egitanaaba egitagula mpale sente basolooza bagikola emiti gifuniramu wa kuba gye gitemwa emiti egitanaaba anti baligenda nti omuti baguliddeko ekitole kya sabbuuni naye omuti ogutanaaba mustaafu gufuniramu wa omuti gavumenti wetu berwaninga ebintu byayo anti mu bubbi kuba gwe senga baali baga nti bwe bakusasuza ebbaluwa bagenda kudda eri basimba omuti omuto wakiri mu myaka nga 5 wabeewo omulala ogukoze tisente singa bazigulamu buno obutono ne bagenda obuti ne babusimba endokwa bazitandokwa endokwa ne batwala ne basimba naye naawe olaba okirayo ku magezi go abasajja abo bakyamu naawe okyali nti kikyamu sente zirawe ziraga ezo zo ziri awo tewali amanyi wabula bakanya leeta ebbaluwa nogandi kati oliayo kyeza amanda Mustafa omujjako ebbaluwa amanda eri ne gaddayo emyaka 5 gino President Museveni gye yalayidde olunaku lw'eggulu olaba ki kye tugenda okubeerako awo mu maaso era bwesibeezi twaba nti olina kyosasula naye naawe gigenda kutwalira mu lubuto olugenda ddulaba nga luseebengedde ekijja si muntu yagambye President Museveni yagambye ekisanja kino kiyise no sleeping kisanja hakuna kulala teri kwebaka kiri kyali hakuna mchezo anti kati gwe kyomanya tabbu yazze dda omubbi agenda okubeera awo kati wuyo kikyo babadde balayira oli yaleese emmotoka omanyi bagiyita emmotoka bagita Rolls Royce Phantom nunje ayo gwe nkumanya ebyo bya bulijjo gwe mukuwaana nungi uruka nungi wagirabyeko oba tugira abagisimwe bati neyetolola bwetu ne bakulaga eri maaso bakulaga amataala gaayo noginika olaba emmotoka ezo awo nasi sente musolo musolo gwe gukola ki gwe gutambula kubanga kati emmotoka yabadde teyeetaagisa ane musafa nyeje nkalamu
Namalala goyina nogeza ofuna ku ssente na gojirina. Omanyi nabadde mpagira gundi. Amongo naye nange namuvuddeko. Wali walagira Romuvuddeko? Naze kwati Mawoyo simwagala. Mawoyo ekikuta emirya ku kigambo. Mawoyo bwenzi bwa musukka. Mawoyo nawe agenda kulya. Kati nekyo kuwangula n'owo okwagira akubula. Ono naye ate yagwe kubye mu ndanga bintu bije. Emmotoka ate teyeetagisa essaawa zino. Sebo twabadde ku dina. Amongo yagambye mbu awulidde abantu bulijjo bagamba bw'ayagala kujja kuba president agenda kujja. Era yebbiri asatu mu gumu ebyobufuzi abivaamu. Tagenda kubirinda. Niye abadde agenda kufuga naye nga tujogeddwa. Tugenda kujogembwa ne nannyiniyo. Nkugambye yagambye ku Serena. Tajja bbiri asatu mu gumu agenda kweddira waka kwewummulya. Era bana badde bagamba simaze kuvuganya President Museveni atasobola. Aga President Museveni kyamugamba kyakola. Naye nga ayinza omuvuganya abuuze kuba muvuganyiza bambabazi. Anti yakwata Besigye oyo. Besigye atandika omuvuganya nga alina emyaka 4 egyo. Namuvuga paka ku retirement. Museveni alinga yamina akawetako obutakula. Ye tavaawo. Besigye akoota. Twabo yanita Amongo nti yewanika n'ebizigo. Basobola okumuvuga awo. N'omulako ng'alinga Kadaga. Kadaga yabadde nga bwate watunula balindokola. Ngaki kakati nkugamba kunyonyola nga tuwumba mu staff. Waliwo omwami yakutte mukyala we ng'alina omusiguze mu buli ku muntebe. Omwami yalaze bambi amaanyi n'amagezi teyabakutteko yabuuza mukyala ono omwagala. Anti kati amuko oli omwana ali wali yebase wange si wange. Ese baba TikTok bamuwadde obuzira. Anti kati abadde talina kyayi omusajja yenna baba bakukyawadda. Ate omukazi buli kinsobi gyakola apima amagezi go. Kati omukazi watuuke okweta omusajja mu nju aba yakunafuya ddagwe. Kati ate wagwa kuggwe kati gwe bajja nakuloga nnyo. Anti oyagala ebyokulya ate bitya toyagala nnyo emmere waliwo atalya. Waliwo abasukka kati ate gwe wasukka. Nedda ssebo wasukka kati ze baba bagenda kukola ki? Anti neza ne nkusangawo mu ddiiro. Tulina kyokola baali bakubbyeko omukazi nga ndaba. Ani yanzibako? Ono gwazalamu omwana. Ani? Gwazalamu omwana. Omuyina? Gasiki. Ono obuzibu owayiriza. Ono asookezaako bbi. Omuyina omukazi. Omusajja wamutuga. Atubuuliremukko. Kubanga naye kyali kikutuuseeko. Tubadde ku Lubaluseewa yangu ya tonsiibuza nga sinasiibula naawe. Nkugamba. Tebakubbangako omukazi. Tebaziba. Anti nze ani wali naye. Ani omukazi? Yamubba gwe nalaba. Omukazi omusajja nga tewamutuga. Olina ki wamukola? Nali okuzini. Omusajja tetwatwalira nsalo kati neerabidde ani. Kakati omukazi ono asookezaako bbi. Omuyina. Ye kati ku baana b'olina senga tebakubbako bakazi senga olina abakazi bameka? Sokoddemu? Ku baana b'olina senga bali tebakubbako bakazi senga olina abakazi bameka ewaka? Ajesabwe ogemanya tubadde ne Mustafa. Tonsiibuza. Daba. Tubadde ku Easy World, the Paradise wano tubadde tukonolako olwaleero. Kati ogenda kunta mu nfuka. Embeera nga bwe tubagenda nti mujje musobole okuba nga ate muwagira ekifo kino. Olina family, olina meetings oyawo okuteekawo, jangu okiteekewo buli kimu kisobola okuba nga kitambula bulungi. Bajja kukuweereza bulungi nnyo ebyokulya ebyokunywa byonna weebiri. Jangu tulina rooms ez'omulembe jangu oyagala kurestinga muko kituwe kiri gye kitambuza bulungi kino okuba nga tekitambula bulungi nnyo. Namba z'essimu tujja kuba tuziteekako awo ng'osobola okubba ne bakulizavingira buli kimu ky'oyagala ate ne kitambula bulungi. Abalina emikolo musobola okuleeta wano eno embaga emikolo gyonna graduation, birthday parties, baby shower wano ku Easy World, the Paradise. Bw'oba ova e Kampala tuli awo bw'ova ku Kiddo noddako wano ku petrol station eno ya Starbucks ewaddako wenyini nyini obolawo bulungi. Muleeta abaana basanye
buli kimu ekiri bulungi nnyo. Tujja kusuka wano akumata kumira mpeera producer Memo yabadde mu production ensonga neso okubanga entambula si bula batulaba sisimye ontwala ku speed ndabyo owayi tonganya kwogera bintu byange owayiro omukazi gwa mubba yamubba namulaba tumunoneyo producer baba Lubalusewa TV mazima ku mazima.